tukwaniriza n'enkoboza kubanga otegeseka ku Lugomvizisho gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebale ddala lunaku lwakuna. It's a love show, love talk. Nze Ssentongo Frederick Lugomvu abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nyongera okubebaza. Ebiseera ebisinga obungi kigambo mukwano kigazi naye buli muntu akirabanga bw'akiraba era nsanga okusomozebwa ebiseera ebisinga obungi bw'osanga abantu nga buli omu abuuza munne nti oyo gw'ayagala yamwagalako ki, nawe bajja kubuuza ekibuuzo kikimu nti gwoyo gw'oyagala wamwagalako ki. Ebiseera ebisinga tetusobola kumanya desires z'abantu ate bwe gutuuka mu relationship kisukka era nsanga abantu bangi abakyala ng'abuuza omwami nti bakati oyo wamwagalako ki muganda wange, nensanga abasajja ng'abuuza omukyala nti oyo gw'oyagala wamwagalako ki n'otayagala nze kubanga by'ayagala gwe tobirina. Ebiseera ebisinga tuyinza okulowooza nti tuyina ebyo abantu bye bandyagadde naye kizibu okumanya abantu bye banditwagaddeko. Kyova olaba abantu bangi abagagga bw'akwana omukazi n'agaana ajula okwetuga kubanga ye alowooza nti ssente ye buli kimu. Aba alowooza nti olw'okuba alina amaka, olw'okuba alina emmotoka, olw'okuba alina obwetaano, olw'okuba alina bizinesi ennene asobola okugenda ng'ayagala buli muntu gw'ayagadde. N'abakazi bwe gutyo abeera ng'alina ssente nga mweru ekizigo kyanoga n'ebiringa ebyo n'alowooza nti olw'okuba alabika bulungi mu kkubo, emmotoka avuga ya bbeeyi, mulimu alina gwa bbeeyi, agenda kuba ng'ayagala buli omu. And that's the reason as to why osanga abakazi bangi nga bali desperate, osanga abasajja bangi nga bali desperate because basuubira bingi. Basuubira nti olw'okuba balina bye bali ensi egenda kubaagala. Naye waliwo ka ingredient akayagala okwefaanaanyirizaako omunnyo nga ne bw'oba ofumbye bulungi emmere, ne bw'oba ng'ogiboobezza ennyama ng'egonze, gravy nga yennaku ali ajjudde ku nva naye nga temuli munnyo, tegenda kuwooma. Ebiseera ebisinga nga tuyingidde mu relationship oba nga twagala okugwa mu mukwano tulina okusooka okwebuuza nti naye tulina ka ingredient akakatono akalungo ako tukayina akasobola osigala nga abantu baga nti newankubadde biri nedda naye ate mukazi wange alina kino. Akalungo akasinga mu bakazi abasajja ke beetaaga temukategeera. Birowoozo bizimba. Ebirowoozo ebizimba. Omukazi ne bw'onaaba ng'oli mulungi otya, ne bw'onaaba ng'oli muyonjo otya, ne bw'onaaba ng'owunya obuwoowo, ne bw'onaaba ng'ova mu famire engagga, ne bw'onaaba ng'olina omulimu omulungi, ne bw'onaaba nga buli kimu oli malidaadi nnyo naye ng'ebirowoozo bye tebizimba, nga all the time onyumya genda kucakala, onyumya kuspendinga, nga buli kaseera tolinamu kyogamba nti kino kyekigenda okwongera ku nnyingiza wabula oteekawo bikendeeza ku nnyingiza. Muganda wange, ebiseera bibyo mu maaso mu relationship nkugamba si bitangaavu. Nze Ssentongo Frederick Lugomvu, eno bagiyita Lugomvizisho, nandibadde ne Sharon Mirembe naye olunaku lw'eggulo yabadde ku mukolo gwa mwannyinaffe Sharita Mutai, which was so massive. Gwabadde mulungi, gwabadde muwoomu, buli muntu kyeyandyegombye, buli muntu kyeyandyagadde, buli muntu yandyagadde embaga. Naye ekibuuzo ekiriwo nti oyo gw'oyagala kuba embaga omulazeeko ebisaanyizo ebiraga nti ogwana okukubwa embaga. Nakibagamba wano nti ekimu ku kyobulabe ekisinga kwekeera ku makyokka k'omusajja kukuba embaga. Nze bw'otampasa mbaga, nze bw'otajja waffe kwanjula, bw'otajja waffe kukyala, sigenda kufumbira muganda wange. Waliwo abantu ng'agamba nti relationship oba omukwano oba obufumbo bulinga mulimu. Gw'okera ku makino ga nti nze bw'otansasula ssente bwe ziti sijja kukola, naye waliwo asobola okukola ng'agamba kimu nti mpa omukisa nkulage nti nsobola. Gw'okalambira oga nti nze bw'otakola kino sijja kukola kino, waliwo aga nti muganda wange mpa omukisa nkulage nti nsobola. Waliwo abantu bangi nga banoonya bwe booleseza ekyo kye basobola okukola. Kakati gw'okera ku makya ofunye omukisa, omusajja akwagadde, omukazi akwagadde, otandika okussawo obukwakkulizo obunaffe ennyo bw'osobola okugonjola nga already oli mu relationship, otandise okulaga nga bwe bukulu ennyo. Nze bw'otankolera kino sigenda kukola kino. Mikwano, ebiseera ebisinga obungi ogenda kulaba ng'abakazi bangi abalungi, ogenda kulaba ng'abasajja bangi abalungi naye ng'onoonya obufumbo bwabwe tobulaba. Why? Kubanga
bayina ekirungo ekibulamu. Abantu bangi balowooza nti baatuuka ne baba nga balina bye bandibadde bakola ebirala ebibongerako okunyweza omukwano n'abantu okubaagala naye ne babyerabira ne basigala nga bakyayiddwa. Omukwano mwangu singa otegeera munno. Ebiseera ebisinga ojja kwebuuza kiki abasajja kibaagala ku bakazi. Lugonvu byayagala ku mukazi we, Tom si byajja okwagala ku mukazi we, Peter si byajja okwagala ku mukazi we, Kasawuli si byajja okwagala ku mukazi we. Buli omu ayina ebibye. Ekikulu mu byonna kwe kusoma ennyo n'okutunulira oyo gw'oyagala biki by'olowooza bye yandikwagadeko. Omusajja ne bw'abanga clubbing, omusajja ne bw'abanga buli kaseera abeera mu zi showbiz, abeera mu kucakala mu kudigida, naye ayinayo akaseera akeetaaga enkulaakulana. Kyabulabe nnyo keera ku makyanga gwe buli mboozi gy'onyumya teraga 100 kisobola kweyongera ku ssente ze muyina. Kyabulabe. Era nze ntunulira abantu bangi ne muga nti oyo yamwagaddeko ki, ekyo ekikazi yakyagaddeko ki. Ate ekyo ekintu kyabulabe nnyo, ekyo ekikudibiza kyeyagadde kwoli. Ky'otalina gwe alowooza nti mulungi oli kyalina. Ffe n'atuleka wano abalina buli kimu, ffe obuwala obulungi obugogofu n'atuleka wano muli bulungi bugogofu naye temulina kirungo kyayagala. Ne bw'onaakeera ku makya ne weerunga, ne bw'onaakeera ku makya n'oyambala obutiiti n'obumalayo, ne bw'onaakeera ku makya emimwa n'ogisiiga wanja n'omutuusa eno mu mbaababa, ne bw'onaakeera ku makya amannyo n'ogakuuta n'oteekako bisiriza nga tukyakozesa ddagala, ne bw'onaakeeranga ku makya n'oba nesimanya mouthwash, ne bw'onaakeera ku makya n'oba n'eddagala eryoza ebuziba nga buli kimu oli malidaadi naye ng'olina akalungo akabulamu, tebagenda kwagala. Era y'ensonga lwaki n'abo ababikoze ne basikiriza abasajja ne babaagala batuuka ne bagamba nti muganda wange nawasa bulungi naye natomera. Nawasa bulungi naye natomera. Nawasa kwambala smart naye natomera. Nawasa figa naye natomera. Nawasa mannyo gatukula ne ka smile naye natomera. Kankubuulire, tewali mukazi asobola kudiba singa ozuula amaanyi go we gali. Ekitusumbuwa kiri kimu, butazuula maanyi gaffe we gali. Nze ndi mubi naye bwe mbanga ndi mubi obulungi bwange buliwa. Ekisajja kibi naye wadde nga kibi obulungi bwakyo buliwa nti mukeya nti keya nti ekirina keya nti ekisajja kibi naye obulungi bwakyo buliwa nti kyagala ab'eŋŋanda zange nti bino byonna ebya sex bijja naye waliyo abantu abasobola otuwa sex n'okusinga abakazi b'ewaka gwe batuwa. Waliwo abasajja abasobola okuwa abakazi sex n'okusinga omwami w'ewaka gwamuwa, naye waliwo ekintu nga gwe wekka ino kikola. Bw'obanga oli mu bufumbo obanga oli mu mukwano noonyayo ekintu nga ne bw'anaatambula n'agendawa agenda kisanga mu gwe wekka gyebiri. Bulijjo noonyanga ekikwawula ku balala, noonyanga ekikusukulumya ku balala, noonyanga ekikufuula ow'enjawulo kwaba abalala. Ekyo bw'onaakinoonya n'okikulembeza n'okizuula ensi tegenda kulaba bubi bwo. Tuyina abakazi be tumanyi ng'oli atukanaga nti naye maama ono baamwagalako ki, naye bw'onaakeera ku makya ne weetegereza omukazi oyo ajja kukutamya eyo gw'olowooza gw'olina ewaka gwe bayiwako amazzi ne baganywa. Ajja mukutamya kubanga ye yakeera ku makya n'amanya nti feesi yange si mpoomu, figa yange si nnungi, ndi wa bitege naye nnyina empisa, nkola kino, nnyina development ideas, nnyina buli kimu, nakkalira ewaka. Era ng'omwagaza emirembe era obuwala mbulaba n'obuvubuka akawala ne katandikuga nti tokeranga ku makya n'osiriwala ng'okyadibidde ku lujja lwa bakitaabo ne bannyoko n'olengera omukazi ali mu ddya olw'okuba omusajja omwegwanyiza n'omubuuza nti ekyo yakyegombako ki, tokimanyi. Bw'onaakizuula ojja kuva ku lujja. Tokeranga ku makya n'olaba omukazi ng'alina omusajja gw'ayagala naawe ng'oli muvubuka noga nti kakati ekyo ekisajja ekibi yakyagalako ki, kye yamwagalako tokirina. Bw'onaakizuula ojja kufuna abakwagala ebya siriyasi.
tuyina okunoonya amaanyi gaffe we gali. Ate nammwe abasajja nammwe abakazi muleme okugwirana ne bino ebintu bya bulijjo. Obulungi bwa bulijjo, obulungi bwa bulijjo. Era singa kwali kuwasa balungi twandinoonyeza nga ba Miss Universe, ba Miss World, ba Miss Uganda, naye tewali abanyegako. Era tewali muntu akeera ku makya n'aga nti nze ekyanjagaza omukazi ono kubanga mulungi. Olinga akubuuza interview nti kakati njagala ombuulire omwami ono oba omukyalo ono wamwagalako ki? Ekyamunjagaza she is beautiful. Eyo mu bisaanyizo omukazi byalina okuba nabyo ebimufuula omufumbako omulungi. Ekyobulungi tekiriimu, ekyobuzigo mmanyo tekiriimu, ezo nvandiirwa, ezo saladizi, naye waliwo ekirungo ekikulu. Mwe bye mutwala ng'ebyenkizo ezo abantu ababuvunaanyizibwa ze balabanga saladizi bya nnyongereza dessert nti ate kati ebyo byonna nga amaze okuba nabyo ate nga kikazi kirungi. Era omaliriza owulira nga baga nti munnaye olwawo okusanga abakazi abalungi abalina amagezi agazimba, abasinga babeera mu make-up, babeera mu kwefumba, babeera mu kweyerusa, babeera mu kukola nviiri, mu kukola buno balina bwe bakuba obuviiri. Ne bwonakuba obwo obuviiri n'obumalayo naye nga totaddewo miwaatwa gisobola kuleeta ssente waka ezongera okukola obuviiri obwo ogenze. Omusajja ajja kuleka muzigo anoonye omukazi gwazimbira, ajja kuleka muzigo anoonye omukazi gwazimbira. Ekikunyweze waka si kuzaala, ekikunyweze waka si yeeyo gye wava oba ebitabo bye simanya nze nyina diguri. Ekimu ku byamunjagaza basajja bameka be wali owulidde gaga nti ekyanjagaza mukazi wange kubanga muyivu. Kakati ate gwe okulembeza ebitabo byo. This time around ndi ku side y'abasajja, gwe okulembeza ebitabo byo ngoga nti nze ndi muyivu, awo najjawo omukyalo muyivu nga nze. Teri muganda wange, singa bwe gwali singa buli profesa akuba embaga eyanaamiriza Uganda yonna, singa bwe gwali singa abaganda baffe ne bannyinaffe ab'omu byali eri ekyaziiza ebusubi ky'amaganda singa tobalaba nga bakuba embaga. Baganda bange, omusajja okumusikiriza tomuweerezanga bufaananyi bukulaga bweru bwo, tomuweerezanga bufaananyi bukulaga mabeere gasituse. Omusajja asobola okugumira ebbeere erigudde singa wakabeerawo essanyu, naye omusajja asobola okwerabira ebbeere erigudde singa tomutirawo nteekateeka emwerabiza bizibu bammanja. Abakazi mulina okujja embeera y'abamanja ewaka nga mulaga abasajja enteekateeka gye basobola okuyitamu n'asigala ng'atambuza obulamu nga ssente weziri. Naye gwe nobonamulaga amabeere agasituse gati, akaviiri nga kakoma eno wansi, amaaso nga gatangalijja gati galinga munununwa, nga olina obunnya mu matama, olususu nga lwonna lulinga lwa kinyasize zino ezaffe ezijjudde oluyinja, naye nga wookoma obindaze era weerabirira. N'osanga omukazi ng'akubuulira nga simanya ye obuli mwezi olususu lwe bwe luli 5,000. Nze olususu lwange luli 5,000. Engoye zange ennyambala za 3,000. Yes, kirungi nnyo, naye otaddewo aveni omuwaatwa ewaka owoza ensimbi zo zigenda okuvanga osigale nga weerabirira. Oba gwe otambuza ngoye zo nagamba nga bw'oli ow'emitwalo 3 n'emitwalo 5. Tetuddamu kwesiriwaza oba temuddamu kwesiriwaza n'olaba oli nga yakubye embaga nti maama waliwo obwana obukyali obuto, waliwo obwana obujuujulu. Obukyali obuto obujuujulu bwe bunaamanya ekibukuumidde ku lujja nga bawasa abakadde abaazaalako edda bujja kutereera. Bw'onaakeera ku makya n'osanga nga bbaawo alina omukazi omulala gwayagadde nga tonnaba kuyombesa mukazi oyo, nga tunayombesa musajja, gwe kennyini sooka yokube mutooki nti wawe ensobeza. Bintu bingi by'osobola okukola omusajja nga nakkakkana n'asetulinga naga nti namala oyamala tondeetera bizibu nti waliwo buli busire kwini kunakatunula amaaso kagira kati simanya katiwooko mulimu bukatiwooko nti katiwooko zaabwe teziteeka mmere ku sowaani nti gwoli ku bikadde. Era kyova olaba waliwo kati waliwo emitendera, waliwo omukazi owawaka, waliwo omukazi owa bizinesi, waliwo n'omukazi wa biiki. Weewalanga nnyo okuba omukazi wa biiki.
nga gogenda ku biichi okyewalanga nnyo. Waliwo owewaka, waliwo wa business, waliwo wa beach. Kyokka kizibu nnyo okuba ng'oli wa beach ate ng'oli wa business tekitera kugatteka. Naye ate kyangu nnyo okuba ng'oli wa waka era ng'oli wa business. Kubanga omuntu asobola okumanaginga ewaka obulungi asobola n'okumanaginga business emirundi egisinga obungi. Naye kizibu nnyo wa beach okumanaginga ewaka n'amanaginga ne business. They are good in spending, but they're not good mu kuteekawo amakubo agaleetera ze baspendinga. Kakati byonna mu byonna tubikole nga ffe kennyini buli omu tewali mukazi mubi, tewali musajja mubi. Obulungi bwo oba obubi bwo buli mu bikolwa byo, characters zo. Characters zo bwe ziba nga njavu, bwe ziba nga mbi, bwe ziba nga tezitunda, naawe togenda kutunda era ogenda kudiba. Buli abadde alowooza ng'okeera ku makya ne weetunula mu ndabirwamu n'olowooza nti oli mulungi n'otambula ekkubona n'olinyeenyeza, abo bonna bakulaba abakusiiya bangi naye njagala kubuuza bameka abasobola okukuwasa. Abakusiiya bangi n'abakuwaana bangi, inbox yo bw'ogikebera ejjudde zihayi, ejjudde abakwana, naye bameka abasobola okukussa ewaka. Naga nti nkulabyemu omulaka osobola okutuula ewange. Nga tonnagamba nti oli wa bisiraani, nga tonnagamba nti senga yankolimira simanya bikinze sirifumbirwa, bonnange bonna benkuze nabo bafumbiddwa. Sooka weekubemu ttooki biki banno bye balina gwe by'otalina. Nze azaliddwa mu famire engagga, nze asomye, bano ababadde mu famire enjavu, abataasoma babawasizza, nze nadibira ewaka nedda muganda wange mwannyinaze. Ekyo ky'okulembeza ekyokusoma ne famire engagga kye kikudibizza ewaka. Oli ataasoma ate ng'ava mu famire enjavu yanoonya amaanyi ge we gali n'azuula nti gali mu kukola na kunoonya butya bw'asobola okwerandiza. Kyova olaba abasajja baga nti omukazi wange singa yali yasoma nnyo ate kyandibadde kiyitirivu. Naye ate ne yeerabira nti singa yasoma nnyo oluusi yandisiriwadde. Gulowooza lwaki abantu bangi nga bamaneja mu zi yafeesi naye ng'obufumbo buganye kubanga akwata obwa maneja ku mulimu n'abuteeka ewaka. Naye tulabye abantu bangi nga badayirekita n'owulira nga babaweera n'obujulizi nti omukazi oyo omulaba mukozi mugagga naye ekinyawo okisanga ewaka nga kivunamidde omusajja kibuuza munaalya kaki bannange mwebale, naye ono abeera muze hi how are you muganda wange. Olwo ogenda kino ekigamba era nga ge mazima agakaawa nga tonnaba kugamba nti wadiba, nga tonnaba kugamba mbu simanya bakolimira, nga tonnaba kuvuma be bawasizza, n'okugamba nti si be bagwana, n'okugamba nti simanya baaloga abasajja baaloga abakazi, gwe kennyini weekubemu ttooki oyinza okuba nga gwe kizibu. Bw'onaakoma okulowooza nti abasajja tunoonya bulungi, bw'onaakoma okulowooza nti abakazi banoonya wallet, ogenda kufuna akuwasa, ogenda kufuna gw'ofumbirwa. Bw'onaakoma okumanya nti abasajja tunoonya buyivu ziddiguli, era bw'onaakoma okumanya nti abakazi banoonya ziddiguli, bw'onaakoma okumanya nti tunoonya family background, tetwanoonyanga family background z'abayivu. Oyo golaba muwala wa profesa ebisibi ebikola amakulu, tunoonya gy'ovudde muzze mweyisa mutya. Era bw'osanga family nga zo zigulumiza education nzibu okuwasaamu. Era buli lwowulira nti noonya nnyo background y'abantu abo b'ogenda okuwasaamu, background y'ebitabo bijja luvannyuma mweyisa mutya. Omwana ono gw'ogenda okuwasa baamukuza batya? Ebitabo abyewulira, awulira nti ebitabo bye byonna olw'okuba muyivu buli kimu kiwedde. Oyo muleke. Waliwo akaseera k'osobola okussaako ebitabo ebbali? Waliwo akaseera k'osobola okussaako obwa maneja ebbali? Waliwo akaseera k'osobola okussaako akasente kewafunye oba obusente bw'ofunyeeko ebbali noga nti wadde obusente mbuyina naye busooke buddeko ebbali kakati nsonga yadde alyange? Oba owulira nga ssente ye buli kimu? Bw'onaatandika okuwulira nga ssente ye buli kimu, bw'onaatandika okuwulira nga ssente zikumalira buli nsonga, bw'onaatandika okuwulira nga ssente we ziri teweetaaga kirala, manya nti ebisigadde ogenda kubyerabira. Muganda wange, teri mukazi mubi, teri musajja mubi. Characters zaffe ze zitufuula ababi oba abalungi.
Keera ku makya obe n'empisa, keera ku makya obe muwulize, keera ku makya obe muyonjo, keera ku makya obe ne ideas ezizimba. Naye gambye ne bw'onaaba ng'olinga Namagoye, ne bw'onaaba ng'olinga Kinya, ne bw'onaaba ng'oli mu Kyotala, naye ng'obulungi bwe tulaba wano kungulu, wano tebuliiwo. Ne bwe banaakutwala bwe bawulira nga bagamba nti muganda wange ate ye Peter yatomera bubi nti ono omukazi era nze nsaasira nnyo abantu nti namulabye leero enkya ne muwasa. Kitegeeza obulungi bukututte naye ne munda bw'ali. Baganda bange, ebigambo bino bikaawa, abantu tebaagala biwulira. Ebigambo otuuka noga nti kirabika akyogera, naye ya reality. Abakazi balina bye baagala ebisukka ku ssente. Abakazi balina bye baagala ebisukka ku famire yammwe. Abakazi balina bye baagala ebisukka ku mmotoka, ssente mmotoka ezo dessert. Kubanga musobola okukola ne mubifuna. Naye waliwo ekirungo ekirala. Togenda kuba na ssente ng'oleeta abakazi n'obabakirako mu ddiiro ogambe nti omukazi agenda kwagala, nedda. Togenda kuba na ssente ng'omukazi okeera ku makya n'omukubira mu baana ogambe nti agenda kwagala, nedda. Togenda kuba na ssente ng'ogenda ku Mande okumawo lwa mukaaga, nedda. Kyokka osobola otuula ne mukazi wo mu kayumba kammwe mu mpola n'omugamba twezimbe, ne mwezimba ne mukulaakulana. Wafuddeyo okwebuuza biki mukazi wo byayinza okwagalako? Ye wali ofuddeyo okwebuuza nti mu byonna mukazi wo ayinza kubanga ki ekyenjawulo ekyamuleetera okulondawo ggwe osigale ng'okikuuma? Wali ofuddeyo okwebuuza nti mu byonna si gwe mulungi asinga, naye bbaawo kiki yakulabamu ekyenkizo ekitali ku balala asalewo okubanga atwala ggwe? Wali okyebuuziza? Bw'onaakizuula n'okikuuma mugenda kuwangaala. Naye bw'onaaba nga yakuleetera kirala, nga yakulabamu kirala, gwe n'osigala ng'okulembeza dessert y'obulungi, n'osigala ng'okulembeza dessert y'akazigo mannyo, n'osigala ng'okulembeza dessert y'enviiri ezamunyerere, n'osigala ng'okulembeza dessert ya figa, bigenda gaana. Baganda bange, osobola singa ozuula ki ekyenkizo ekikwawula ku balala. Ogenda kufuuka ow'enjawulo ku balala. Ne mukazi wo agenda kukulabira mu kiti kya njawulo ku balala. Ne bbaawo agenda kukulabira mu kiti kya njawulo ku balala. Abasajja tebawasa bulungi, tebawasa bitabo. Osobola okunzimba, olina empisa, obufumbo bujja kunywera. Mbaagaliza ekiro ekirungi.